Yes, nate saws no kufadi TV ujimbaniza kadikano mwasibi mutya muli mutya ngenda kusaba subscribing ego mpya to like video na comment section weli awo bakabontera mu comment section tosigalenga hoje kumideko bajita fa ad TV ujimbana amawuli yagabagatamba tambula mbane updates ezibati tambula mu gwanga lya Uganda akusadi yabasebu bafamily yawo mbagala nnyo era mbe bazambaga nti muli bamannyo okubanga mujje kumideko updates zemba nakiri wakafane nkutumideko mwenambe bazokubanga mujje kumira kubanga updates muzifunira nabali kata abali Saudi Arabia abali Jordan abali mu gwanga lya Bahrain kusani mu gwanga lya Oman nti mwe bali okubanga mujje kumirako Fadi TV yuji Pastor Bugembe asanikide social media okuvona ko lokumeka I think ndoza lwade na kulwa kutano lwa wiki we Pastor Bugembe yetaso kubanga achanganya social media obuli bifaananyi bino ebiraga nti yafunye lyana liwala yakoze embaga abana ku social media batabuddwa bagamba Pastor Bugembe kiki kapyaki mbaga ya ddala oba simbaga ya ddala esaawa zino kugamba ebifaananyi ebita batambula nnyo ku social media wali ku mukutu gwa Facebook bitwendinga byansusso nnyo jjukira bangi beesunze empaka ya Pastor Bugembe bangi bagyesunze era bangi bali ku alert balinze embaga ya Pastor Wilson Bugembe wali ku church ye eya Worship House Nansana ebifaananyi bino gye byakwatibwa ekisinga okwewuunyisa balaganga yabadde akutte omugole naye abaana bangi nnyo kibakyamudde ku social media kibakyamudde byansusso embaga ya Pastor Wilson Bugembe jjukira Pastor Bugembe yagamba nti ebbanga sigwanvu nnyo agenda kubalaga omugole naye omugole bannayuganda bagamba nga tumulinze tukooye bangi bamusaba omugole bamusaba omugole lwampaka force by force ninga yagamba ajja kuba mubalaga essaawa yonna akaseera katali kawala jjukira I think ndoza gwadde mwezi gwa mukaaga mwezi ogwa Juni mwaka guno gwennyini era Pastor Bugembe yategeka concert yali yetabwe nnyo era nga ali asuubiza bannayuganda bagamba we munejja ne muyiwa mupungi nja kuba mbalaga omugole bannayuganda baali omugole teyamubalaga kati sawa zino yabagamba nti jabba kubako surprise ebiseera ebyo mu gw'omukaaga kati sawa zino azemu nakola ki nateka ebifaananyi bino byolengera bino ndozolengerawo ng'atekako akaweta ku mugole ono Pastor Bugembe bannayuganda basinga beebuuza bino bya ddala oba tuli mu kirooto bangi ku social media beebuuza eri abatunuulidde ebifaananyi bino emirundi nga beebuuza nti oba bali mu birooto bw'otunuulira comments ku posts zino eza Pastor Wilson Bugembe ebifaananyi biraga embaga ye abasinga beewuunya bagamba nti tuli mu kuloota oba ebifaananyi bya ddala kugamba Pastor Bugembe abaana abakugamba abakubyemu enkikwe ku social media abakubyemu olubabu si byangu naye nga bibitambatambula essaawa zino embaga ya Pastor Wilson Bugembe bya ddala oba byakweperega esinga naye nga biraganga ebyaddala ebifaananyi bino bikyankalanyiza nnyo social media ku mukutu gwa Facebook ebifaananyi bino ebya Pastor Wilson Bugembe ebiraga embaga ng'akutte erikyala liri mu kadaali nga n'emperekeze kweziri ndozo mulengera ofulawa galo masa ndozo mulengera masa ofulawa galo kugamba kibadde kya tabu kibadde kya mutawana nnyo best man babaddewo kugamba eraga nti mbaga ya ddala kubanga embaga bano abantu bonna babeerako byebitambatambula essaawa zito Pastor Bugembe alabika akigadde naye nga biconfusinga bitabula embaga egudde bugwi social media yakutte edda akaliro babisaawa zino musubscribinge